nga nkusaba ekintu kimu subscribinga onyige n'akade osobola okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero geeg'omu ku basawo ba General Yoweri Museveni era nga bano n'agamba nti waliwo abaagala okumutugumbula, waliwo abaagala okumumiza omusu. Omukyala ono agamba nti abatemu bano oba ba assassins bano kigambibwa okuba nti bamulumba bubi nnyo ng'ali mu sayidi za wali e Budaka oba mu district y'e Budaka mu county emanyiddwa nga Kaderuna. Omukyala ono ffenna tumanyi nti y'omu ku bakyala emabegakaawo abataddewo embeera eraga nti be bakyasinze okulwanyisa ekirwadde kino ekya coronavirus. Era mu mbeera eyo omukyala oyo yaleetera ddala emmese ezeewuunyisa bannayuganda okuba nti emmese emu yali esoba obukadde 8. Ekyewuunyisa nnyo bannayuganda ne bagamba mmese kika ki eyo okuggyako okwagala okubba ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omukyala ono bingi ebizze bibeerawo naye ng'ate mu bimu ku bizze bibaawo nti omukyala ono azze abulankanya omusimbi ogw'enjawulo ogw'omuwi w'omusolo era emabegakaawo waliwo omubaka eyamwambalira live ku kamera. Omubaka ono ng'amanyiddwa nga kangezeeko okuba nga nkunoonyeza erinnya wano. Omubaka ono eyamwambalira bubi nnyo live ku kamera. Omubaka ono amanyiddwa nga ngezaako okufunira wano erinnya omukulu amanyiddwa nga Mr. Namanya yavaayo n'alumba omukyalo ono Dr. Musenero live ku kamera n'amugamba nti byonna obikoze naye ate weesonyiwe omusimbi gw'omuwi w'omusolo, sente zonna muzibbye muzimazeewo nga mwerimbise mu kikula ekyokuba nti muyina bye munoonyereza mu nsonga y'ebyeddagala naye ng'ate temuyina kye mukola. Mubaka ono yamulumba live ku TV n'amuhumiliatinga oba n'amuhumiliatinga before the camera era abantu bangi bavaayo ne boogera ku nsonga eno. Omwali ne speaker omukyalo oyo Anita Among eyavaayo n'avumirirwa ekikolwa ekyo omuli n'abamu ku bantu abali sayidi z'eyo gy'atwala e Bukedi sub-region omuli abantu nga James Okurut ne Butebo LC5 chairperson bavaayo ne bagamba nti Nyamanya ekikola kye yakola kyali babariki nnyo oba kyali kikambwe nnyo ng'era tekikkirizibwa okuba nti yasobola okulumba omukyalo ono live ku kamera. Naye ebyo ngo bitadde ebbali, omukyalo ono abadde alimu amakuuli mangi nnyo era nga bangi bazze batebolinga etteeka erigambibwa okuba nti omukyalo ono bamugye kweyo position okubeera presidential advisor mu nsonga eza technology, innovations ne science. Naye ng'ate waliwo n'omukulu omu kigambibwa okusinziira ku mukyalo ono Dr. Musenero yavuddeyo n'ateekawo embeera n'agamba nti waliwo ba ISO operative ab'enjawulo abavuddeyo ne bamuteekako embeera ne bamugamba asasule obukadde 2 basobole okubanga bamuyambayambako okubanga bamukuuma. Ekintu kyerabidde ddala nga ebanguzi mu maaso ga gavumenti. Omukyalo ono n'agamba nti obutemu bwonna obwagala omukolebwako kyaddaaki security ye agyongeza okutuusa ku level 3 era nga yegezaako okuba nga emukuuma era okumutuukako buba buzibu bwennyini oba oyolekedde okubwa amasasi gakuggweremu. So bye bimu ku bigenda mu maaso naye ng'omukyalo ono ye essaawa zino akyakaabira ddala eri General Tibuhaburwa amuyambe ku nsonga y'okuba nti waliwo abaagala okumutugumbula naye nga ffe ku project ewaayo okuba nga tukuwa updates ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda era nga nkusaba ekintu kimu subscribinga onyige n'akade naawe okomentinge endowooza yo ku nsonga eno.